Yes, mbaniza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngena kusaba subscribing ate nyigere kade bagita Faadi TV y'info ngana ku Faadi UG News na YouTube channel yange KB TV UG RTV Uganda now eyo mba ne reviews ezikwatagana ku films za Aromatic Entertainment nsonga mu following ku YouTube channel zange izona zonte mujja kubanga mwijjusa ngena kusaba o subscribing ate nyigere kade mpera video no ka like bagita Faadi TV UG stay on YouTube platform atosigalenga ho supportinga batumideka abali mu ggwanga lya America ne Kati abantu bangi bengedde kubanga habeyiwa ekololo ku show oba ku battle ya Sheebah Karungi kosa ne Cindy Sannyu wabula waliwo embiranyiriwo aba Victoria University Juka bebalinga ngaye bebateeka bato eno ate Cindy Sannyu yembu tebamulabula era timu Cindy Sannyu nsanyufu olw'ensonga nti Sheebah Karungi yamaze toteeka stage ate Cindy kibajja babimugambye mbu yalina okukola kyalina okwenonyeza ebyuma kyokka ate Sheebah bali bamugamba dda already ate Cindy yagamba nti bali tebamugamba nti alina kwegulira byuma ebibye kubanga Sheebah yafunye ebyuma era stage yateekebwa dda kyokka ate Cindy stage tinateekebwa kyokka obudde buyise lwakuba tayinza kutwala nnyo budde kwasigama nti stage bapanga eziri awo ennene nnyo era just ka stage akala live band just tekajja kulwawo nnyo naye ngera Cindy atiddemuko tiimu Cindy beraliikirivu bagamba nedda Victoria University bikibye mukoze banange bikibye mukoze essaawa ku ssaawa esembayo ku last time nga mutugamba mbu ate buli omuntu olina kufuna akugamba equipment sizo olina kufuna equipment sizo zolina okukozesa kuba live band bo tiimu Cindy bagamba nti Victoria University labika eri mu kusaliriza busaliriza Cindy saliriza Sheebah Karungi munange leero bintu byakweraga maanyi naye nga stage ajja kugipanga obudde bukyali stage tebutwala nnyo stage obu just stage bwa live band tukayinza twala nnyo budde kirawo ssaawa ndowooza nga 2 2 hours kaba kakoze kaba kawedde Sheebah Karungi baina mosi tekero agenda kuba akola ki atunka ne Cindy Sannyu ani asinga bana Uganda bakedda okubanga beyiwayo wali naye nga wabalusewo okuwerekanya ebisongovu bana Uganda emitu babitaddemu ddala feeling sebo tiimu Sheebah ne tiimu Cindy bagadde okwegajambulawo Kololo munnange akavuyo akabaddewo kamanyigwe bannange bana Uganda nagiddeko bana Uganda enkofiira bakuba ebivulu banange bana Uganda bakuba ebivulu ennaku zino mu buli wiiki wabayo ekivulu ekiriyo kowe mbalabalamu wiiki ejja era wali ekivulu ekiriyo Lutala agenda tegeka erogogo naye era buli ategeka ajjuza Sheebah ne Cindy banasidde okubanga bafuna abantu bakerera ssaawa nga 5 ne batandika okubanga beeyiwa ekololo era kati abantu bayitirivu nnyo abali ekololo bantu bangi nnyo ndowooza balengera ba Sabbath yagamba nze munnange yali tiimu Sheebah era batuuse dda wali ekololo ndowooza olengera mukwano gwe nnyo okuva dda n'ebifaananyi babyekubya ddala nga Sabbath yagambye bannange zinatuuse dda ekololo tiimu Sheebah oliki tiimu Sheebah oliki Sheebah holics yatuuse dda Sabbath ndabyeko ku Maria kine yatuuse dda bangi nnyo abatuuse wali ekololo ndaba tiimu Cindy gye bali nabo batuuse bo nga ba tiimu Cindy nga bagamba no matter what twagala kumanya tuli tiimu Cindy tulina omusajja ye talina musajja nange bannayuganda bannange n'okwagala entalo bannange abasinga bagamba just bali mu bubadi obwo ebyo simanyanga bibato si bituufu kale bamanya bali mu bubadi ne bannayuganda bo tebafuddeeyo ebito babitadde babitaddemu ddala amaanyi ozanya gwe n'okuzanya gwe ne munnayuganda baagala entalo nkugamba ekibadde kolo baagala esaba okwegajambula sebe biri siriyasi tiimu ne tiimu akavuyo akabadde wali okamanyi bamaze ne bakkakkana naye nga munnange kiriwo Cindy tanateekateeka stage aba Victoria University obudde bamugambye obudde bugise naye nga jagiteekateeka nkiwa tayinza twala nnyo budde si zino stage nini zino bateekateeka erukuku just bu stage bubawe kaba kangu okaseetinga yasika stage ka live band bintu byakulaga bagenda kusinga kuba live band kiraga no stage bwaguga
neya Sheebah si yeri awo nti yabadde nnene nnyo nnyo era nga munnange balimu kubanga bateekateeka ekintu kitabuke baba bannayuganda bakyeyiwayo mu bungi kugamba ekigenda okubeera eyo baba Kololo egenda kusaba ku mazzi leero maama kubanga omuntu akyesomba Maria kiyatuuse dda yagamba munnange kaŋŋende mpagire Sheebah kalungi musabusukabinge mwera